mbalamusizza nnyo mwenna abantunuulidde era mbaaniriza nnyo ku mukutu guno gwa YouTube ogwaffe ogw'Obwakabaka omutongole kwe mugenda okulabira ebyo byonna ebitukwatako ng'Obwakabaka bwa Buganda. Nga bwe mumanyi Obwakabaka bwa Buganda bulinga entamu etudde ku masiga asatu. Amasiga gatera kubeera asatu. N'Obwakabaka tuyinza okugamba butudde ku masiga asatu. Tulina olulyo olulangira, omuva omulangira ali Obuganda ne tumuyita Kabaka. Tulina eryo ly'essiga limu. Essiga eryokubiri be bataka abakulu b'ebika. Mu Buganda buli muntu alina ekika. Nze Mayiga, nva mu mutuba gwa Mayiga, nva mu kasolya kannamugera kakeete Baale mu Buddu, ndi wa mutima. Ab'Emmamba bava Buwaya mu Busiro. Eryo ly'essiga eryokubiri ery'ebika. N'essiga eryokusatu lye ly'abazzukulu omuva abaami. Abaami beebo abakola emirimu gya Kabaka. Katikkiro naye mwami ye mukulu w'abaami nga nze kati bwendi. N'abalala abakola ne Katikkiro okutuukira ddala ku mutongole. Tugenda kufuba okulaba nti abantu ba Buganda n'abantu b'ebweru abaagadde bongera okuyiga ku buvo n'obuddo bwaffe ng'Abaganda, bongera okuyiga obuwangwa n'ennono, bongera okuyiga empisa n'obulombolombo. Mu ngeri y'emu twagala abantu ba Buganda bategeere ebifa mu nsi, kuba kati mu mulembe gwe tulimu Obwakabaka bwakamala emyaka kumpi 10, naye ensi erimu ebintu bingi naddala mu mbeera zino ebitambulira ku sayansi ne tekinologiya. Era n'omukutu guno gwa YouTube guli mu mutendera ogwo gwa sayansi ne tekinologiya. N'olwekyo twagala abantu babeere ba mulembe, beeyambise ebiriwo okwongera okwezuula n'okutegeera ebibeetoolodde. Naye oyo anaabeera w'omulembe ddala omutuufu ajja kusookera mu kutegeera bibye, kubanga tosobola kutegeera gy'ogenda okuggyako ng'omanyi gy'ova. N'olwekyo ayagala okumanya ebiri mu nsi asooka kutegeera bibye. Awo nno ku mukutu guno ebyobuwangwa n'ennono tujja kubyetunulangamu emirundi n'emirundi. Wayagala okutegeerera ddala ebifa ku Bwakabaka, guno gwe mukutu gw'osaana okwettanira. Era buulira munno, buulira mukwano gwo, buulira n'omuko nti omukutu guno weeguli okutegeera ebikulu ebiteekeddwa okumanyibwa. Nga bwe tumanyi omulembe guno gwe tulimu abantu beeyambisa nnyo emitimbagano ne bassaako amawulire ag'enjawulo. Amawulire agamu gaba matuufu, amalala tegaba matuufu. Ayagala okubaako gy'alaga alina kusooka kufuna mawulire matuufu. N'olwekyo ku mukutu guno omukisa guzze era nkakasa munaagweyambisa okutegeera ebituufu ebifa ku Bwakabaka bwa Buganda. Naye nga bwe ŋŋambye, olw'okubanga tuli mu mulembe gwa sayansi ne tekinologiya, tetuuleme n'okutegeera ensonga endala ezitukwatako ng'abantu. Omuganda owaleero tali ku buwangwa na nnono kyokka, abaako n'ebintu ebirala by'alina okumanya. Olina okumanya ebifa e China, olina okumanya ebifa mu Amerika, olina okumanya ebifa e Congo, olina okumanya biki ebigenda mu maaso mu nsi, obulamu abantu bwe babeeramu, kubanga teri Muganda atakwatibwako bigenda mu maaso mu nsi ndala. Tugambe kati bwe twogerera waliwo olutalo lwa Ukraine ne Russia luleeseewo okunaabuuka kw'ensimbi mu mawanga mangi n'ebyenfuna ne bifa. Tosobola kubanga obeera Kasanje ng'ewaffe gye banzaala eri mu ggombolola y'e Bukoto Ssaabawaali n'ogamba nti nze ebiri mu Bulaaya tebinkwatako, ng'ate bw'ogenda okugula omugaati oba bw'ogenda okugula amafuta osanga ebbeeyi erinnya. Awo nno ebyo byonna byonna ku mukutu guno tujja kuba tufuna omukisa okubyogerako, abantu bafune ekifaananyi ekituufu n'Obwakabaka bwe bwandibadde mu kyasa kino ekya21 oba mu njogera ya leero ku mulembe guno omutebi. Eggwanga Buganda lyayitibwanga Muwawa, nga Kabaka Kintu tannaba kujja. Era abamu bagamba nti ensi eyo gye baayitanga Muwawa eyina emyaka nga 1000 emabega nga tetunnatuuka
mulembe gwa Kabaka Kintu. Kabaka Kintu ndowooza yajja mu kyasa eky'ekumi batugamba nti Kabaka Kintu yava mu ggulu nakka ne mukyala we Nambi. Ebyo twabisomanga ne mu masomero. Naye abanoonyereza abamu balowooza nti Kintu be bamu ku balangira abeekutula ku bwakabaka buli bwe bayitanga obw'abacwezi obw'edda obwasasika. Obwakabaka bw'abacwezi bwasasika lwa nsonga enkulu nga 2 oba 3. Esooka baawasaŋŋananga. Omucwezi bw'azaala omwana ayagala ate muganda we yaba amuwasa, omwana wa muganda we yaba amuwasa, nga bagamba nti tebaagala kusaabulula musaayi gwabwe. Ekyava mu ekyo ndwadde. Kati olaba nze nyambadde gaalubindi, nnyina obunafu mu kulaba. Singa omwana wange afumbirwa omwana wa muganda wange ng'ate mu musaayi gwaffe mulimu obunafu mu maaso, oyinza okwesanga ng'abazzukulu babadde bamuzibe. Ekyo kye kimu ku kyanafuya abacwezi, okuwasaŋŋana mu musaayi gwabwe. Ekyokubiri, baakayanira obukulu. Abaali abafuzi b'abacwezi baakayanira obukulu ne babeera nga balwanagana. Eyo yali nsonga yakubiri. Era ndowooza ezebbiri ze zisingira ddala obukulu, n'obutayagala kwegattibwako bantu balala be baasanganga, okubafuula nga bo, ne basigala nga bo baawukanye nti bo balina omusaayi mutukuvu, ne baggwawo ne basasika. Abamu bagamba nti Kintu ava mu musaayi ogwo, era abamu bagamba n'okugamba nti Kintu okuleeta enkola ey'ebika yali amaze okulaba biri ebyokuwasaŋŋana n'obulabo ebibuvaamu. N'agamba nti ow'omutima towasa wa mutima, oyaba muganda waba mwannyoko, owasa wa bika birala, okusembezaayo obunafu obubeera mu musaayi. Abamu bwe bagamba. Abalala bagamba nti Kintu yava mu nsozi z'Emasaaba, mu nsozi zino ebuvanjuba bwa Uganda. Era bw'osanga omugisu bye banyumya bagamba nti mu Abaganda mwava eno. Abamu bagamba nti yasukka ne ku nsozi z'omu Masaaba eyo, nti yava eyo mu Ethiopia. Abalala nti yajja agoberera omugga Kiyira guva eyo mu Misiri, si gye guva naye gye guyiwa nti okutuuka eno. Ebyo byonna byogerwa. Abandi nti yava Ssese. Era Abaganda bangi balowooza nti Omuganda Nakabala oba kale Omuganda Kaswa ava Ssese. Nti Kintu gye yava n'ajja eno ku lukalu n'akwata obuyinza ng'abujja ku Bemba. Abalala nti yali muganda wa Bemba Musota, yali afuga Obuganda. Ekyamutumye Musota yali afuga n'omukono ogw'ekyuma. Muganda we n'amulivula, ye n'afuuka kabaka. Kaakati okutuukira ddala ku mulembe gwa Kintu, Buganda ng'eyitibwa Muwawa. Ye bwe yajja ng'amaze okuwamba Bemba ennaggalabi Buddo, n'atuuza olukiiko Ennono. Ennono kiri Busujju. Mu nteekateeka za leero oyinza okugamba nti mu disitulikiti ey'Emityana. Eyo gye yatuuza olukiiko olw'abaga ssemateeka Buganda kwatambulira. Ssemateeka tali muwandiike. Mu lukiiko omwo yatuula n'abakulu b'ebika. Bagamba nti yajja n'ebika 5, ate naye yasangawo ebika 6, n'abigatta wamu n'akola omuganda, okugatta ekintu Obuganda. Kigambibwa nti okuva olwo n'okutuuka leero eno ensi eyitibwa Buganda. Erinnya erya Muwawa ne lisuulibwa. Ate amakulu g'ekigambo Muwawa oluusi mu Luganda kye kintu ekiri awo ekiwowongole oba ekitalina makulu. Baga nti gundi oyo atambula Muwawa, tyamala gazungazunga, ava eno n'adda eri alinga tayimanyi gy'agenda. Kati abamu baga nti olw'okuba Buganda nga Kintu tannajja, yali tannaba kuzimbibwa bulungi n'okutegeerekeka, yali talina na ssemateeka nga bwe tulina leero ow'emyaka 1000. Yali nsi eri awo nga nayo eri awo Muwawa buwawa. Ekyo nakyo kyogerwa. Buganda eringa entamu etudde ku masiga 3. Oli olulangira ebika naffe abazzukulu. Eyo entereeza ya Kintu yatuukibwako Ennono.
era kye mulaba nga tugamba nti ennono eyo si nnono yaffe. N'ekigambo nnono kyajjawo olw'okuba Kintu bwe yamala okutuuza olukiiko ennono, Abaganda baatandikanga okugamba nti ebyo byokola si by'ennono. Kwegamba kubanga ennono bakkaanya ku biki ebirina okukolebwa, enneeyisa erina okukolebwa. Kati bwe wakolanga ebyawukana ku biri ebyakkaanyizibwa nga baga nti ekyokola si kya nnono, kyawukana ku ebyo ebyatuukibwako ennono. Ennono kyalo. Kati ekigambo nnono ne kijja okutegeeza ebyo bye tukkiririzaamu, bye tugoberera, ebitufuula Abaganda. Kale Kintu bw'atyo bw'aleeta erinnya Buganda ng'agassewamu abantu be yasanga. Ebyogerwa biyinza okukyukamu, oyinza okusanga omuntu mulala n'akunnyonnyola mu ngeri ndala, lwa nsonga nti ebyakolebwa ennono tebyawandiikibwa, bizze binyumizibwa bunyumizibwa emyaka n'emyaka. N'olwekyo ate emboozi ennyumye kisinziira kwa ginyumya. Omwana ayinza okugamba nasanze omusajja nga mweru nnyo, omwana gamba nedda tiyabadde mweru nnyo, yabadde wakatakketakke. Kaakati owookusatu ajja kugamba nti omusajja gwe baasanze yabadde wakatakketakke, ate omulala n'agamba yabadde mweru nnyo, kubanga kinyumizibwa bunyumizibwa, tekyawandiikibwa. N'olwekyo kyenjogedde ku linnya Buganda, omulala ayinza okukinyumya obulala kubanga bino tebyawandiikibwa. Naye ffenna kye tutawakana nti Kintu y'entabiro ya bino bye tukkiriza, era lwe lubu omuli Kabaka ono atufuga mwatambulira.